ono ekigudde wani mu Gyako Akawuuwo nga kutuusibwako. Hajat Slight owa Byansi Herbal Research Center akoledde eddagala nga Quick Relief Volume 1 eri abatawanyizibwa brusela, pressure, sukaali, abaami abanafu mu nsonga z'amaka. Quick Relief Volume 2 eri abatawanyizibwa enziko, abakyala abatazaala, kandida, okukosa ne bannabukalu, oyagala kukola hips, kabina oba ntumbwe, byonna bikolako. Fuwanyo. Hello. Fuwanyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Otajja kuddamu ndowooza okunywa mwenge okusinza afande atipo ya Muyisa. Akino kyaffe kyakubiri muli gaffe gakigudde wani Gyako Akawuuwo nga sibala bannafe bagatuusaako okujjako Ababyansi Herbal Research Center. Agamba ennamba zaabwe ziryawo osobola okuba nga tobakubirako noba nga tosobola okufuna endwadde ez'enjawulo mu mbeera emu oba endala. Tugendagendako ekasesa embeera ebadde yakatubagironga zina n'ow'enkufu oluvannyuma lwa bbaasi ya kampuni ya Link nate okwerindigula ennyuma y'ekigo. Namba ebbaasi eno ebadde namba UAW 354X. Era no kigambibwa nti badde ku misinde gitagambika. Kati nno abbaasi eno mu kugwa wali ekyali kimanyiddwa nga Kikorongo, abantu abamu balumiziddwa naye Mukama Katonda asaasidde nti tewali alusudde mukaba. Katulabe emboozi eyo. Kigudde wani? Basi ya kampuni ya Link namba UAW 354X yegudde ennume y'ekigo ng'enebadde eva bwetta mu Kasese ng'edda Kampala ne yeefula emirundi egiwerako mu bitundu by'Ekikorongo. Kigambibwa nti bbaasi eno okutuuka okugwa ne yeefula emirundi egiwerako ebadde wenyuka buweewo okusinziira ku omu ku bagibaddemu nga mu kaseera kano apookya n'ebisago mu ddwaliro lya Kirembe Kabugo Harriet nga bw'annyonnyola. Wabula eky'omukisa omulungi mpaawo afiiriddemu mu kabenje kano wadde nga abawerako bapookya n'ebisago mu ddwaliro lya Kirembe era nga n'omwogezi wa bbaasi zino eza Link Nakahuma kakasizza bino. Tutafunamu omuntu yenna afudde ate n'ekirala abasaabaze baffe bafunyeemu minor injuries, si major injuries. Ekizibu ekibaddewo moloka eno egenze n'ekutuka akagundi akakono kati bwe kakutuse ne kayingira kolansi kati emipiira giri ne gikola ki ne giva mu position. Kyokka Nakahuma ategeezezza nga bwetayinza kunenya mugoba wa bbaasi eno n'agamba nti abadde avugisa kimama nga tebannamanya kyavudde ku kabenje kano. They were not created by the driver. For example, possibly if you find out with the police report, actually, it was not intended. Mu ngeri ye mwatwala poliisi y'ebidduka mu Kasese Oyinebya Francis akasiza akabenje kano era n'ategeeza nga bakyali mu kunoonyereza ku kyavuddeko obuzibu. And we got a single serious accident. So far, we have managed to establish 18 people have been injured. All of them have been rushed to the hospital. Wabula kigambibwa nti abamu ku babadde mu bbaasi eno bali mu mbeera mbi ddala era nga amagombi banaasimbayo kitooke banaba nga basobodde okuwona. Why we have managed at least to show you the two, and we are failing to show you the next one because the medical superintendent and other surgeons are working on her in the theater. But for the case of Ozuru Harriet, claim was having a baby, reached here without the baby. However, sources say that this baby is in Kasese Hospital. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kuleka yati Robert Kule n'emboozi eyo nate tugendagendako wali Masaka Mbuddo naddala mu katale k'omunyendo baba Yusuf Mativu naddala ku nsonga ezigenda maaso akatale kaabwe. Bano bagenze okulaba nga katale bakakubyeko sengenge kyo kibatakkiriza nakyo kati no basabye abakulembeze naddala batwala naddala mbisa mu katale kaabwe okuva bwe bannyonnyole wa gye balaga na wa gye bagenda okuba nga ati babazza okwewala embeera eyasala essanji oba oliawo yaleetera Munyero okusaasaana.
Gyako Akawuuwo. Abasuubuzi mu katale k'ennyendo mu kibuga Masaka bavudde mu mbeera nga bawakanya kye bayisa abakulembeze ba munisipaali eno ko n'abagombolola ya nnyendo Ssenyango okutunda akatale gavumenti ke yakamala okuzimba ku buwumbi bwa ssente obusaba mu butaano. Abasuubuzi abadde bakulembeddwamu ssentebe w'akatale kano bategeezezza nga bwe badde batasobola kusirika busirisi nga katale kano katundibwako ekitundu kyokka n'okuzimbibwa kazimbibwa bubi ekyaviirako n'emidaala egya kalina gyonna okusuulibwawo. Abasuubuzi beekangiddeawo ng'ekitundu ku katale kano kikubwako sseŋŋenge era ekibangirizi ekyasibiddwa nga batandise okukiwomoggolamu agannya ageefaananyirizaako empompogoma ezisimbibwamu empagi ezizimba kalina. Mu lukiiko olutuuziddwa mu katale kano olw'amangu nga lubadde lusuubirwa okwetabwamu mmeeya w'ekibuga kino Godfrey Kayemba Afaayo, tawunikira ka Paulo Moko, ssentebe w'eggombolola Mike Mulindwa na ku musana abasuubuzi beewuunyizza okulaba nga tewali wadde omu ku bo agenzeeyo kubannyonnyola ekigenda mu maaso. Bemubuuza abaza tukiikire wano ku nsonga eyo bino gwe bayise kansala kuba kuki Masaka municipal council kansala abasuubuzi abali wano wano we basinzidde okulumiriza abakulembeze bano nga bwe basalawo okwekomya enzirukanya y'akatale kano wadde nga nabo tebakoleramu olwo ne batandika okukayisiza ebiragiro ebitamanyiddwa nga tebamanyi na kusoomoozebwa abakalimu kwe basanga. Abantu abali awo abakolera awo ab'ebirime tewali agenda basesetulawo nze tesikanya nakyo kwe kujja omuntu mu kifo nendekawo omulala ate nga naye busuubuzi okujjako okubeera olwakolaki emivumba baganda basaba emivumba basaba ekintu kimu babeere bagattamu kano akatale gafe fenna tujja bakoleramu era yali Sendago ne Bulu Kasozi abayita bannaffe ab'emivumba nti abange nti mujje mutwegatteko akatale kabeere wamu kaleke kusaasaana. Babadde bakyali awo ne zireeta kansala Robert Kambugu akiikirira ekitundu kino ku munisipaali y'e Masaka kyokka ono katono bimubugume n'abategese olukiiko luno ko n'abasuubuzi ng'olutalo luno lusibuka ku kansala ono okutegeeza nga naye bwe yabadde tamanyi bigenda mu maaso kubikolebwa. Wano abakulembeze batandise okumulangira okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga zaabwe ezibaluma alyoka agguse ye byayagala kyokka naye n'abaddiza nga babagamba nti be basinga okuzannya ebyobufuzi by'okwawulayawula mu bantu. Oluvannyuma bamutadde ku nninga abakulemberemu okumenya Bugwe eyasibiddwa ku kibangirizi ky'akatale kano kubanga nabo bamulwanirira nga bamulonda n'abakubya n'enkuba wabula yasobodde okwemulula n'ayingira emmotoka ye olwo n'abulawo. Otesanga abanyumya ne bakola ebyabwe feno nga tukola ki nga tubonaabona bino nze kyemanyi mu nnyendo muno temuliwo katale kalala. Abasuubuzi balumiriza nti okuva akatale kano lwe kazimbibwa abakulembeze b'ekibuga baagaana okubeebuuzaako era buli kibeerawo kikolebwa beekanga kyekange. Twawandisa ebbaluwa nga tuyita abantu bano nga twagala bannyonnyola abantu naye olw'okuba nti nabyo be bakola bisobaganye beekwese tebayinza kujja era basigala bakyatuyitawa. Kuno kwe basinziira okugamba nti n'okutunda ekitundu ku katale kano tekigenda kubazibuwalira kubanga buli kimu bakyekolera nga bwe baagala. Nali neeweze obutaddamu kuteesa ne Masaka Municipal Council
n'ennyendo Ssenyange division. Naye bwe twogeddeko ne ssentebe w'eggombolola omusangibwa akatale kano Mike Mulindwa nnaku musana ategeezezza ng'abakulembeze bwe bamanyi obulungi ekikolebwa mu katale kano era nga kakuzimbibwamu emidaala omunaakolerwa ng'ab'amatooke ssaako n'abasuubuzi b'ebirime abatafuna mwaganya kuyingira mu katale ka munda. Mulimu mulungi naye obuzibu bwe bwava nti contractor azimba akatale wa Ambitious Construction bwe yakomyewo okukola omulimu ogwamwongeddwa teyasooka kuyita ku municipality oba kujja ku division na kusooka kutuuza abantu abo mu katale kubamanyisa mulimu gugenda kukolebwa. Yajja buzi najja ku site n'atandika okukola nga ffenna situmanyi. Ono asabye abasuubuzi okubeera abakakamu kubanga essaawa yonna bagenda kutegeezebwa mu butongole ekikolebwa mu katale kano. Midaala giyimiridde ku mpagi za byuma nga misereke n'amabaati. Abantu obutooke bwa musana abadde bakolerawo ng'omusana gubookya abo batasobola kufuna munda mu katale. Kyewalyanga Richard yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kulekayo ate Kiwalyanga Richard n'emboozi eyo naddala ku nsonga y'abasuubuzi mu katale wali akomunyendo nga bagezaako okulaga obutali mativu ku nsonga y'okuba akatale kaabwe lwaki bakakubyeko bugwe mu mbeera ate ekyagenda mu maaso bitundu byayo. Kale tugendagendako bannaffe aba crime preventers bano no bateekebwawo kubanga bakuuma eddembe naddala ku nsonga ezazigenda mu maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda era bwetuukidde olunaku olwaleero nga bali ba crime preventers omukulembeze munda mu ggwanga lyattu Uganda byali wali kololo yavaayo n'agamba nti bano bagende mu ggye ly'eggwanga lyattu Uganda erya UPDF akati n'abamu ku bali bakolera ddala mu nteekateeka ya crime preventers omusajja mukulu avuddeyo n'alaajani abakulembeze naddala abali bamutwala mu kitongole ekya crime preventers okuvaayo bamuyambe mu mbeera gy'alimu agamba takyasobola kwerabira ssaako ne famire ye n'olwekyo asaba buyambi era booli abatamanyi empewo y'emagombe yayinza okumma omufa olubugo era ndowooza abakulembeze mu nteekateeka yegguliro lino mulyetegereze bulungi. Gyako Akawuuwo Musabirazaala omutuuze w'ekibooba mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono yasangiddwa mu maka ge ng'apookya n'ebirwadde okuli ekyakataago nga kw'otadde amagulu agazimba n'okususumbuka. Mpulira kamunguze ono abadde crime preventer gye buvuddeko nga kiteeberezebwa nti ebirwadde bino byandibanga byava ku misinde gye baddukanga nga bali mu kutendekebwa era mu kwogerako naye atunnyonnyodde ekirwadde ky'akataago engeri gye kyamutandikamu okumuluma. Nagenda mu ddwaliro nali nagezaako ogenda mu ddwaliro nga obusetebe nali nina nengezaako ne bankebera okunkebera ne baŋŋamba nina akalulwe kalwadde kati obusente wenawaayo okunkebera bwe nalina kati baŋŋamba ssente okunjijanjaba bajja kunjako emitwalo 7. Abaana abasatu baalina ssaako n'omukyala agamba nti bamulemeredde kubanga takyasobola kukola mirimu gy'amaanyi olw'ensonga nti abasawo bagimugaana. Ngamba nina abaana nina omukyala nina abaana basatu kati olw'embeera eno obulwadde bwendimu sikyayinza kutambuza amaka gange bulungi kati olw'engeri obulwadde webunnuma naye nsaba kunziruukirira kubi omulango guno. Ng'oggyeko ekirwadde ky'akalulwe ono era ekirwadde ekitanategeerekeka kyamukwata okugulu nga kuno nno kyefaananyirizako enjovu ekimuviiriddeko kulaajanira abazira kisa okuvaayo okumudduukirira. Nagenda nenfuna ekirwadde kino ekyokugulu ne nsaba kunnyamba abakulami preventa bannange ne abakulembeze abali mu Mukono n'abali mu ggombolola y'Ennama nentuddemu nsaba kunnyamba. Ono annyonnyodde engeri ekirwadde ky'okugulu gye kyamukwatamu wamu nangeri gye kimbalamu embiriizi okutuuka ku mugongobaza. Okugulu kuno kwajja nga kujjirira emisuwa nga mbuzimba mu ngeri nga kuzimbamu nga tekunuma ne kuzimbira ddala mu mbeera gye saategeera kati otuusa kati ne kuzimbira ddala nga tekukyatwala bulungi musaayi. Kukkiriza Debura ng'ono ye mukyala wa Musabi asinzidde wano n'alombojja ennaku gye bayitamu okuva bawaabwe yalwala. Abatuuze b'ennange mbasaba mutudduukirire omwami wange okuva bwe yalwala ekigere n'akalube
tetukyali bulungi tusaba mutuyambe n'abafuzi bonna batuyambe batudduukirire. Ekyewuunyisa ku kirwadde kino nti kiwona wabula mu kaseera katono ne kittuka olwo okugulu ne kuddamu okusajjuka. Okugulu kuno nakutwalako emulago ne nkutwala emulago nentuuka ku dokita. Wentuuka ku dokita nga baŋŋamba okukebera nga baŋŋamba nkutwala mu esre eyo nga baŋŋambako emitwalo 14. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kiguddewo oyo olunaku olwaleero ndowooza tuve mbiri nti ate gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda buke mu mbeera emu oba endala. Musajja mukulu yeetaaga buyambi naddala bannaffe abali mu nsonga z'ebyokwerinda ba poliisi ssaako n'amagye. Tubeere nga tumuweereza ku buyambi kweno essimu 0706 04 59 tubeere nga tumuyamba musajja mukulu. Ebyo bannaffe ababyensi Harbour Research Center babikutuusako okutegeera biki byoliteekeddwa okuba nga ate olaba naddala ebifiira ddala ku muntu wa wansi ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Kyekyawula mawulire gaffe mawulire amalala tukutuusako ensonga ng'ate bwe zitambula. Tugenda kumulamu nate tugenda kuwona mawulire gaffe naddala ku nsonga z'abannaffe abavubuka ba UID balina kye bagambye gavumenti ya kuno n'olwekyo gamba tovaawo ate tukomawo. Fuwa nnyo. Alo, Mukambwe. Fuwa nnyo. Are you playing? Afande Mukambwe.